Reverend Flobia Sebunya, omusumba wa Katwe Matters Church. Njagala kwebaza nnyo Katonda olwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Essanyu eryaffe lya Mwoki wa Gonja, kubanga tulaba Katonda ebyekisa byatukoledde ffe ng'Abaganda era ng'Obuganda era nga Uganda okutwaliza awamu. Ssaabasajja awangaale. Ngenda kukozesa ebyawandiikibwa. Musa yali asaba mu Zabbuli ey'ekyenda olunyiriri olw'ekkumi n'agamba bw'ati ti ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 7 era naye amaanyi gaweza emyaka 8. Ayi Ssaabasajja Kabaka, twagala n'emyaka 8 nagyo giweze. Katonda ayongere okuwangaaza, Katonda ng'akuwa obulamu kubanga by'otukoledde bingi. Abalwadde tulaba okoze ku by'amalwaliro, okoze ku by'amasomero, ebyokulima, abantu oyagala bave mu bwavu. Kale no twagala kuyozaayoza nti ate emyaka egyo gy'anaakutambuza emirala, ate Katonda ayongere okuweeramu amagezi. Era mu Zabbuli y'emu ey'ekyenda olunyiriri lwa 16 Mukama waffe yennyini n'ayogera nti ndimuwangaaza nnyo, ndimukkusa obulamu era ndimulaga obulokozi bwange. Ayi Ssaabasajja, Katonda mwene agenda kuwangaaza nnyo, agenda kuwa obulamu ate era alikulaga obulokozi bwe. Maliriza n'ebigambo ebiri mu kitabo kya Musa ekyokubala essula ey'omukaaga olunyiriri olwa 24. Mukama akuwa omukisa Ayi Ssaabasajja Kabaka, Mukama akukuume, Mukama akwakiza omusana gw'amaaso ge, Mukama akuwa ekisa ng'okulembera Obuganda mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina.